zaga nti Kampala afaanana bw'ati emyaka 15 nalabye mukulu Nyanzi ng'ayimiridde bw'ati ku kasasiro amutunuulidde nga n'amagezi gamuweddeko. Kino kituswazizza nnyo abo opposition, kituswazizza mu Kampala, tuswaziza n'atwambula n'okutwambula. Tetusobola kubeera mu Kampala afaanana. Yiga bw'aba yagenda ku kolera kati Lukwago agende ku kasasiro. Abalungi naye agende mu parliament. Agende mu parliament gye tumwagala n'ebino ebyaffe bino ebyajjuwa kaali abireke. Kampala amulemye. Kale abalungi abalabi b'emikutu gyaffe bwe gino bwe tutyo bwe tutambudde. Lord Mayor katugezeeko ku musajja Nyanzi. Lukwago tukuwadde akalulu ebbanga lyonna weebale. Naye leero katugezeeko ku Nyanzi ali practical. Bw'aligaana era tulidde wala tuvuga nti naawe Nyanzi bikoze iki biganye katuleete omulala kubanga ye Nyanzi nze ngende Lukwago oyo nze nagenda nga mu ofiisi ye nga twogera tukola tutya naye Lukwago kati yasukyuka naye Nyanzi nze simu yange agikwata Nyanzi naye wange yaliyo ku mukolo oyo Nyanzi ye tujja kufaafagana. Nyanzi ajja tukolera atujja kufaafagana Kampala ajja mukola. Kale mubeere bulungi muntu w'abantu Fred Nyanzi ffe tukoneddemu abalala bali ku byabwe katukugezese naawe tulabe. Abatulaba mbalamusizza ate naawe nenkwebaza. Amiina sebo. Nkomyewo gwakubiri. Mbadde embuzi. Obadde obulidde ddala konze. Mbadde embuzi. Saagala kwogera buli lunaku. Yes. Njagala okujja kwogera nga waliwo ensonga kaakati. Ensonga ziringa bbiri enkulu. Yes. Waliwo ensonga y'ebyobufuzi egenda mu maaso naddala ku amendments ze baagala okuleeta. Yes. Waliwo entuulo eziri eggulu ezigenda regional sittings naye ate waliwo n'ekya Kampala. Yes. Kampala awunya yenna kati kasasiro tetulina tumuteeka ajjudde kasasiro. Waliwo olumu wano abakyali abato waliwo wano meeya bamuyitanga Yiga Christopher Yiga mukwano gwange. Christopher Yiga ekyamujja ku bwa meeya yali kolera. Yali kolera ne bagamba nti ebisasiro bijjudde mu Kampala tuviire. Olemereddwa obitwala era n'agenda. Ne ku mulundi guno abakulembeze bateekwa okubeera responsible. Lukwago alina okugenda. Alina okugenda. Lukwago alina okugenda. Kubanga tumwagala nnyo naye emyaka 15 tosobola gamba nti buli kimu baakinnemesa okukola kino baakinnemesa kiri baakinnemesa kakati ate noga nti era nkomawo. Tetusobola mukkiririzaamu. Kugamba omuntu ateeka okoleka omukululo. Yes. Naye munywanyi waffe ayina by'asobola. Yes. Oweekitiibwa Lukwago ayina by'asobola. Era kyova olaba nze Lukwago nandyagadde nnyo ajje mu Kampala Central nga MP. Era anti kyegambye nti alina by'asobola. Ogwo ogwa memba wa palamenti agusobolera ddala. Nyanzi ono Nyanzi waffe muntu w'abantu nze mbadde njagala naye tumugezese ku kyalo Lord Mayor. Nyanzi si kumugezesa. Nyanzi abantu balina kumubuuza nze asinga okumumanya. Naawe omumanyi nnyo. Nyanzi mumanyidde emyaka 25. Ekimu ku Nyanzi by'asinga okumanya kwe kukola n'emikono. Yes. Ebyo bye muwoza mbu simanya mbu kasasiro mbu biki ebyo ebyateeka mu nkola ebyo Nyanzi n'awatali kuba aliteekawo n'awatali mwala aguteekawo. Omanyi nze engeri gye na background ya Muzeeyi Bidandi Sali. Muzeeyi Bidandi Sali yakola enguudo mu Nakawa. Yes. Eye wasooka enguudo za kolansi ng'ewala tezinnagendayo. Naye omanyi bwe yazikolanga? Tiyazikolanga ku ssente za gavumenti. Hapana. Yazikolanga ku ssente. Yajjanga mu bantu abali ku luguudo olwo n'abagamba nti bannange enfuufu mugiraba bwete ebizimbe byammwe. N'abagamba naye kye tuba tukola ntye lwaki tetukola luguudo luno. Kati nga bamwesiga titasobola kulya ssente zaabwe. Kiyakolanga nga yaafuna ababalirizi nga babalirira nti beetaaga malamu loole bweziti. Beetaaga bitumen kolansi gundi bweziti amapipa bwegati. Nti beetaaga amafuta bwegati. Kati ng'agenda mu bantu abo ng'abakubamu meeting ng'abagamba nti
beetaaga loole bwe ziti ez'ettaka naye buli anaatuwa loole ey'ettaka agenda asasule wali bamuwe risiiti taleeta ssente yakulaga we munaasasula anaatuwa epipa ya kolansi asasule mu ofiisi weeti we bamutunda fe atuleetere risiiti anaatuwa tugabulya ekikozesebwa amafuta nga balaga petrol station bajja abagamba nti mwe mugende mugagulaawo muleete risiiti kati ebyo bwe yabimalanga ng'akimanyi nti mu local government ne mu works gavumenti ebyuma bimanyi okutuulayo nga terina ssente zibikozesa kati ye kyeyakolanga ng'amaze okukuŋŋaanya ebintu ebyo byonna nga bafunayo busente bwe banaawa abakugu abagenda okukola nga bwalaawensi nga bagenda nga bajjayo sikolansi gye baamugula nga bajjayo ttaka gye baaligula nga bajjayo mafuta nga ebyuma bya gavumenti nga bijja bikola nga gavumenti si yetaddemu ssente bw'atyo bwe yakolanga enguudo kati omuntu okuyimirira ng'omaze emyaka 15 kumpi 2 naye ng'ogamba nti nze kino gavumenti yakinnemesa nze kino yakinnemesa nze kakati gwoba onootukolerako ddi ne mwekolamu omulimo kakati nze olw'okuba abantu bano bonna kakati abaagala n'okwesimbawo ku bwa Lord Mayor mbamanyi nno bonna mmaze nabo myaka mingi buli omu mmanyi kyasobola kakati bwe muba mwagala meeya nga temwagala agenda kwogera luzungu lungi kubanga ayogera oluzungu olungi mutwale mu paalamenti agenda ateese naye nga mwagala meeya agenda okubakolera enguudo agenda okubagogolera emyala anaabagirawo kasasiro ali hand zone nga yekwatiramu oyo Fred Nyanzi ajja tukolera oyo ajja kukola mwewunye n'okwewunya nti bulijjo abagamba nti baabalemesa ono yabikola atya kubanga bw'omala okufuuka omukulembeze waliwo ebintu ebimu by'olina okuleka osooka okolere abaakulonda naye toyinza kulowooza nti abaakulonda banaabanga batema emiranga nga naawe otema miranga nabo buli ddakiika kye bakinnemesa kasasiro abaamunnemesa bw'ate bw'ogenda awaka abaana nga bakaaba njala kati ne taata naawe n'otema omulanga kati olwo abaana banaakola n'otandika okutema omulanga ati bannange enjala banne nga tulabye nayo kati abaana bagenda kukola nze nali ekasubi awe kawaala nalinawo akayumba kange kamaduuka nakola oluguudo omuntu ogwo nga teruyitamu mmotoka n'ab'ebigere tebazisobola nendeeta zimagulu 10 za maramu nenduyiwa nendukola omuntu ogwo emmotoka zitandika okuyitamu abantu ne basanyuka naye nga ndukoze bwomu kyagambye eno ku kyalo enansana gyendi amasanyaze nagasika ogwo nasimba emiti 6 ningamba nti tuyinza tutya okubeera mu kibululu nga kwezi ndi ku kyalo kino ninga sika ne gajja lulukwaga okoze eki nange wensula nasika emiti 10 tokiraba naye toyinza kugamba nti no leero nemeddwa alina byasobodde okukola naye byasobodde okukola tebiyamba Kampala Kampala ateekwa okuba n'omuntu nga tetugenda kaaba naye tosobola gamba kino bakinemesezza omukulembeze ateekwa okubaako byalaga nti bino kakati Kampala awunya yenna ajjudde kasasiro kati awunyanze singa yayingiddewo dda nga n'ekiti yakikutte gambuutusa azambadde ali mukunga bantu tuteekeko kasasiro n'abantu ate era bingi by'osobola okukola nga ne gavumenti ogibypassize kubanga bw'obeera mu kifo ky'obwa Lord Mayor oyina obusobozi obugenda okulobinga ebweru osobola okulobinga grant nga sente bagenda kuziba wabuwi nga siza kusasula bwekiri gavumenti esobola okuteekayo akabega ne mwewola ne mujja ne mukola naye ebyo byonna byetaaga nga muyina enkolagana naye kasita ogenda nga buli woogenda ojja kulwana buli gy'ogenda nga lutalo kwegamba tolina kyosobola kukola ng'otuuse mu kifo. Mukulu Saddam Gayira nkwagadde oli munnabyabufuzi toli activist oli munnabyabufuzi lwaki tuyinza okugamba nti toli mu kibiina kya Nuupu Nyanzi gyali naye Nyanzi omulabyemu obukozi kuba bano bonna mbadde mbeera nabo nze emyaka gye maze mu byobufuzi abo bonna abasinga bansangamu. Nze Nyanzi nazanyanga naye omupiira twasomeranga namukozi fembi yali mu senior 4 nga ndi mu senior 5
nga tuli mu college ya yellow ye nga akwata golo nkuba namba 5 Nyanzi ne tubeera naye tuvuddeyo Namukozi tuzze mu Kampala wano Nyanzi nga mbeera naye ku UNEB we tubadde twesimbirawo nga tugenda ffenna kwegamba Nyanzi nze mulabamu element y'obukozi. Nyanzi osobola kumwogerako ku birala naye bwe kikwata ku kukola practically oyo oba omaze omanyi nze nga owekitiibwa Lukwago ajja okwesimbawo naye ku road mayor nze kino nkyogera nno gwakubiri kino nze nkyogera gwakubiri nga ne Nyanzi tannajja ekisanja ekyasooka nga road mayor yeesimbyewo ku bwa road mayor yeesimbawo ne Ssematimba Peter nengenda ku radio emu yali Super FM yali Impact FM ku Impact FM ne bambuuza ku baaba ababiri gwempa akalulu ne mbaddamu bwe nti kiri ku record ne mbagamba nti olw'okuba ndi mu opposition nga saagala movement etwale ekifo kino ngenda akalulu nkawa Lukwago naye senga mbadde nnoonya mukozi agenda kukolera Kampala nandikawadde Ssematimba. Ssematimba yali mukozi yatukwatiramu mu Lubaga yali musajja mukozi omulaba bwe yatukola ate nali mumanyi kuva eri ku CBS ngali practical kakati down to the earth. Olaba nti neeyo emyaka 15 egiyise kye nayogera ku luli kyenziramu nti ku luli nabagamba nti bwe mba nnoonya waffe opposition Lukwago bwe nandibadde nnoonya mukozi Ssematimba kubanga Lukwago yayina amaanyi ge gye gali amaanyi ge gamusinga ku kubeera mu articulation kwogera bw'omutwala mu palamenti amabago abajja gaggusa bulungi nnyo n'okukyusa amateeka gemulowooza nti nno mabi obukugwa bulina n'amaanyi agalina naye bwe bituuka ku kukola obwa road mayor bwetaaga kukola bwetaaga kukola era olaba we twaleetera Ssebaana Kizito mu kiseera we twamuleetera nga Ssebaana ayina ebyokulabirako by'omuwerako bingi yali ye yazimba ezo ziniiki ebyo ebizimbe ebya National Insurance Corporation ye yazimba biki kwegamba nga muleeta omuntu gwe mumanyi nti hand zone so kakati ne Kampala ono kati ajjudde kasasiro emyaka gino gyonna tokyayinza kugamba nti era tukomyewo omuntu y'omu era tubeere mu mbeera y'emu naye ate waliwo n'ekirala nti ne President Museveni tumunenya nti aluddewo nti akoze eki nti aluddeko ku ntebe kakati n'abantu abamu naddala abatakoze nnyo nga balina bye balemereddwa batwale obuvunaanyizibwa bw'okulemererwa bagambe nti tugezezzaako kyetugezezzaako kino katukirekera abalala so nze Kampala nga bwe mulaba yeetaaga muntu nga mukozi ng'asobola okukolagana na buli muntu kubanga Kampala alimu abantu ab'enjawulo Nyanzi ekyakirina Nyanza nti kakati ye bwatu bwe yali yakula ekyokukolagana na buli muntu era ogenda n'olaba bino ebintu byaffe ebya nuupu ogenda okulaba ng'ate ye ndowooza nga bitono ng'ate birala ku byabano era nze kyekimunjagaza ne ngati naye Nyanzi ate bw'aba ayogera ye ate ng'enjogera eyiye endala that is Nyanzi era kyovola nti nno kugamba ne bw'abeera mu kintu ekifaananyi kya asigala yeye ne bw'omuleeta ku TV kwogera togenda kumuwulira ng'alumba omuntu head on era ebigambo bibeera bwe biti naye gwe kola ekintu eki muwe ekyokukola mugambe nti awo njagalawo ekizimbe ndojja okutegeera Nyanzi ne bw'onooba bibulooka nga bivunduvundu ojja kusanga ekizimbe nga kiyimiridde kiri waggulu oyo Nyanzi gwe mmanyi so kakati Kampala ono nga tugenda mu kalulu ka 2026 nze aludde kubanga nze nvudde wala nze kumpi mu buli kika ky'abantu nkibaddemu aba waggulu ennyo aba wakati abaddako n'avuga ekigaali nze bonna mbayise buli mbeera ngimanyi kati bwe nkugamba nti oyo Nyanzi ajja kusobola okukola Kampala in fact nze
Oweekitiibwa Lord Mayor tandisappointi nze kubanga nga bwe nkugambye nti emyaka 15 emabega nali mmanyi nti azze kutukolera gwa kubeera ku opposition kyekyoka gyeyo opposition tajja kuvaayo naye nga sikkola ekyo naffe twakirabirawo ekyo saakimanya nti ajja kukikola so tandisappointi nze nali musuubiramu okukola byakoze naye kakati Kampala waatuuse yeetaaga omuntu agenda okumukyusa ali practical so si bino President Museveni byagamba kwambala bijorobera noyambala ebicepe noyambala ebijegere banange mujje munyambe bano bankoze bati banange mujje munyambe bankoze bati kakati munanga abakulonda nga tukulooza gwe na solution kakati solution bw'oginoonya muffe katuba tugenda kukola tuti tewali so ebitono byenjagadde okwogera Kampala ebintu bingi nnyo kwegamba ebigenda mu maaso ne weewuunya ne bazimba gatanka g'amafuta awali amayumba g'abantu petrol station ku petrol stations naye gano ga dipo ezo tanka ezitereka amafuta ne bazizimba mu mayumba g'abantu ogamba kakati bino biki biri mu Kampala kwegamba Kampala yeetaaga omuntu ng'ali soba ng'ajja kutuula akkirize nti kati akalulu kakoze eki kawedde katwagala kukolera abantu ba mu kibuga atuule n'abantu ba bulijjo atuule n'abantu abakugu aba State Council atuule n'abalina obuvunaanyizibwa bagenda okumuwa ssente kubanga abo bonna oba beetaaga so kyokola kwe kulaba ebimu n'ofuuka ng'atabirabye naye n'osobola okukolera abantu abakolaki abakulonda so nze ndowooza nti tulina okukyusa obukulembeze mu Kampala ate tulina kukyusa head ow'ebyobufuzi oba political head ye Lord Mayor bw'omukyusa ojja kulaba ng'ebintu bitandise okutambula ne bammeeya basebana Kizito balinanga bakansala abatali ba NRM senga ojjukira Sebana Kizito we yabeererawo abamu ku bakansala be yakola nabo ennyo okukola Kampala ebyo bye yasobola okukola yali Lwego kansala Lwego oyo yali wa NRM 311 kansala Beka Abubeka oweri egindi eno side y'eggaba eyo bamuyitanga Abubeka Sambode Abubeka balubowa oyo nga wa NRM Konko oyo yali owa wax owa NRM nga gwawadde wax okimanyi nti wax yekola ku nguudo kati Sebana tactifu lego yafuula owa wax okolera abantu kubanga yamanya nti abaleeta ssente ez'enguudo ye gavumenti kati kanteekewo waabwe alobinge kakati olwo lw'osobola okukolera abantu naye si kugamba nti ogenda kulwana nooli tujja kubanga tujja kusigala mu Kampala n'emyaka emirala 5 ng'afaanana bw'ati oba ng'asinze ne bw'ati obubi. Olese ekintu ekyo ekyobutalwana n'abantu nyinza okubanga ebintu ebimu sibikkiririzaamu n'ekyanyanza ekya Lord Mayor ekyo nzikaanya nakyo era bwe kunaabanga kunoonya kalulu ako nange nja kuzambala nja kuzambala noonya akalulu k'omuloodi Nyanzi sijja kukiddamu lwa nsonga twagala Kampala anyirira. Nyanzi ali practical. Fred Nyanzi ali practical. Osobola okumugana ebirala byonna naye ekyo ekyokukola nze mbadde mugenda yenye kamwocha n'omusanga kwerosiye ali mukola ayoola addeeno akola ki ekyo ali practical. Naye ogambye nti kibi nnyo okulwana n'abantu naye ate kyekiri mu Nuupu kigenda kuba kitya ekyokulekeraawo okulwana n'abantu tekiri mu Nuupu yokka buli kibiina kiri mu opposition. Yes, kiri mu opposition era leero babadde bambuuza aba radio ya CBS nti njogera ki ku bintu by'okukyusa leader of opposition. Yes, etteeka erirambika ne bagamba nti bannange ekisooka pate yange tennatuula kuliraba bwe lifaanana. Yes, likyali mu bubage ewulira buwulizi tibagenda kuleeta etteeka ebbago. Ne bagamba nti kakati kintu kye sinnalabako kati natandise ddi okufuna position ku kyo. Yes, kati ekyo kye mbagambye kye kizibu ekiri mu bibiina by'obufuzi.
kubanga ebibiina by'obufuzi byajjamu enkola ya kulwanyisa buli kintu nga temumaze nakyetegereza. Kaakati lumu yaleeta ekiteeso, ekiteeso teri yakirabyeko, amangu ago ne bamuvuma buli kintu kyonna kyonna ekyokunsi, naye nga tebakirabyeko. Kakati n'abamuvuma weebuuza nti pate zaabwe zaatuuzizza ddi obukiiko bwazo, ne badisikasinga ku kintu ekyo, ne batuuka ne ku conclusion egamba nti bannange ekyo kikyamu kati mugende mukiwakanye. Kubanga ekintu mu nkola y'ebibiina by'obufuzi bwe kijja ng'eri ebbago, ekibiina mutuula ne mukidisikasinga, buli omu n'aleeta ebirowoozo ku kyo. Muyinza n'okuba nga mulina n'ebirowoozo ebikirongoosa oba ebikijjawo. Kakati bwe mumala okukkiriziganya nti kakati ffe aba PPP ku nsonga eyo bweti bwe tugamba ye standi yaffe, kati mugenda kwogera position na standi ya pate. Naye kakati buli omu ayogera nga bw'asanze, ono n'avuma, oli n'avuma, oli n'avuma, bya Museveni, ono yamuliisa, ono yakola atya. Kakati olwo ffe tulireeta ki ekitali kya Museveni? Bwe baleeta etteeka ly'ebisiyaga nti oyo Museveni ye yabaguzi, baleetako ku tteeka eno yaani yali aleese erya social media, gundi yalireeta Nsereko, Muhammad Nsereko. Bwe bavumye Kabaka, ojjukira akasajja akavuma Kabaka ka pressure ne bakakwata, tebakakwata mu tteeka eryo, bakakwatira mu tteeka eryo, era lyatukola bulungi. Abantu bonna ne bagamba ekyo etteeka likanywezeza, naye ng'ebigambo bye baayogera luli Nsereko byali bingi. Gugamba bannange bano be bantu be bamu. Kakati gundi Honorable Mathias Mpuuga emabegawo yali aleeta amateeka agakwatagana n'ebyokulonda tugakyuseemu ennongoosereza. Bagamba oyo aleeta Museveni yamusindise, aleeta amateeka, kyokka amateeka gasinga kunyigiriza ffe. Ate tugenda kwetaba mu kalulu akaddako, tulina bye twagala bikyuke, ate ffe tetubireese mu paalamenti kukyuka, abireese ate tugamba nti bamuguzi. Kati ate naffe tetulina bye tuleese. Kakati ekintu kyegambye nti nze saagala kukiteeka ku nnumu, nkiteeka ku bannabyabufuzi abasinga abali mu opposition abasazeewo okulekerayo okutunuulira ensonga nga bweri, ne bagidisikaasingako nga bweri, bo ne basalawo kugenda kulumbanga bantu ba Ssekinnoomu. Kubanga abantu abasinga abo boolaba bayogera kubanga ayagala bamulabe nti ye muwagize ennyo wa Nuupu, bamuwe kaadi. Kano olwekyo n'agenda n'atandika okuvuma buli gwasanze. Abalala baagala kumpi nakweyambulamu ngoye bwe kiba nga kyekinamusobozesa okufuna kaadi. Kakati nze njagala kugamba kuba kakati ekyo ekya lead of opposition omusajja kyayaleese lumu, bw'okiwakanya kati oba okiwakanya ku nsonga ky'oba ogamba nti gwe oyagala kubeera mu opposition tolina ground kw'osinziira. Okiwakanya kubanga bagamba nti Museveni yamuguze akireete kinyigiriza opposition. Naye ate nga tugamba ffe tugenda mu buyinza mu 2026, kitegeeza Museveni yajja okubeera mu opposition. Bwe kijja okwaffectinga. Kati tuleke etteeka Museveni lyayisizza mu lumu linyige Museveni. Tuleme lirwanyisa. Lwaki tumwagalira ground ennungi? Lwaki tumutegekera ground ennungi? Leka tulireke linyige Museveni. Naye kakati osanga abantu nga tatunudde mu kiri oli kyayogera. Kubanga nze sigamba nti etteeka lya lumu ndiwagira. Era gambye tetunaba na kuliteesaako. Tunaba na likeberamu. Sinaba na kulikeberako. Kulaba biki byaleeta. Kakati naye nze ate sinza kugamba nti tumuzibe emimwa. Ti buli ayogera yenna tumubuukire, tumuvume. Kati ssebo bwe tunaagenda mu buyinza ne tukwata emmundu, ne tukwata ku ssente, ne tubeera ne state authority, ne wabaayo omuntu n'ayogera bye tutakkaanya nabyo, bwe tuba kati nga tusobola kumuwereekereza bigambo n'amayinja bwe tuti, ku olwo tuliba tulikola tutya omuntu. Tujja kuwanika kalabba. So nze njagala bannayuganda naddala ffe abali mu opposition tutandike okulaga ekifaananyi ku butya bwe tulyeyisa nga tugenze mu buyinza. Tuleme kukola bintu
biyinza kutiisa bantu kugamba ati wakiri tugira tubeera na banno bwe tunaabawo obuyinza banaaba batya. Nze nzijukira abantu abatugambanga ebigambo naye Besigye gwe mutuleetedde nga mukambwe muzibu. Kituufu bwe tobijjukira ebintu ebyo nga byali byama nti oyo Besigye ajja kuta buli muntu. Bannange muwadde mutugala tukyuse naye Besigye nga mukambwe muzibu. Naye nga Besigye bw'otuula naye obutuuzi musajja ali simpo, musajja talina mutawaana. Nze namukyazanga ku beat nga talina mutawaana gonna naye olw'okubanga engeri gye yeepresentingangamu ng'ayogeza bukambwe ng'ayogeza maanyi yogeza maliriza bayogeza ki ng'abantu balowooza nti omusajja mukambwe ennyo. So kati na bino bye tukola bino eby'okuvuma buli muntu eby'okukuba buli muntu amayinja, nze ndowooza nti tuteekwa okubikyusa. Bwe tutabikyuse tugenda kuguruminga n'abaana abato be tuyigiriza ebyobufuzi bamanye nti ebyobufuzi bwe batyo babizannya bagende okukula okutuuka nga ffe tuvuddewo nga Uganda efuuse bwetyo nga tekyali muntu awuliriza munne ekiteeso ono lumu kyaleeta kati baakakireeta emirundi eki ne Segona yakireetako yakireeta wekitibwa Honorable Nuwagaba naye yakireeta ne bakigoba so nakati basobola okukola ki okigoba singa babarobinze naye nga mumaze okwevuma tewali waayise lumu kumutuula naye kumugamba nti owange bino byoleeta byebiki. Teriyo n'omu kubanga nze leero njogeddeko ne lumu nga njagala kumanya ebiri mu bbago lye. Nangamba nti nti ngenda kukyalira ebibiina by'obufuzi byonna mbitwalire ebbago lyange nfune ebirowoozo byabwe. Owulidde? Naye kakati teebereza omuntu ateebereza n'okugyewo yakuleetera ebirowoozo oteekemu ebibyo biwandyagadde bitambule. Kakati nga bamaze okumuvuma buli kigambo kyonna kakati muba mugenda kutunulagana muba temukyasobola kukkaanya. Tuyina ate kituleetedde no n'ebizibu ekyokuba nti tetwewa respect, ekyokuba nti tetuwuliriza, ekyokuba nti tetwagala kumanya kugamba tututuuse ekiseera nga kumpi emyaka gino gyonna tugimazeeko nga tuvumagana kyonna myaka 5 kubanga FDC balwanidde emyaka esatu Nuupu ne Honorable Mpuuga balwanidde omwaka mulamba ate bakyalwana n'aba FDC balutandise buto ate kakati bano bagamba ekibiina tugenda kukijjawo kukisattulula basattulula ekibiina bali weebali abalala basigaddemu mu kibiina mwe mugamba tugenda kukisattulula kitegeeza nti mukumye olutalo olupya ate olutajja kuggwa kakati olwo lugenda kuggwa nga tujja kutuusa okwewandiisa ng'olwo olutalo lukyakwajja lukyaliwo. Olwampuuga twali tulowooza nti kooti erumaze kate tugenda okuwulira nti ono yeyewaabidde kakati oli kooti yeyamusalidde kakati kooti yamusalidde kooti y'emu yeyasalira ne Nuupu nga Kibalamaagi tutte oli mu kooti neesala nti Nuupu yentuufu mugire nga mutambula yabagamba mugire nga mutambula tujja birabanga okulonda kuwedde era n'olwaliro Kibalama abaddeyo mu kooti naye kooti yebeezezaawo Nuupu n'okutuuka kati kooti bwesalira nze eba nkyamu bwesalira ono eba ntuufu so kakati ebintu bino wadde nga tuli mu opposition naye nze njagala kulowooza tusigaze emitwe era nze kyensonga lwaki kizibu nnyo okunsanga nga nvuma omuntu era n'obutakkaanya kati bwe nkugamba nti nti Oweekitiibwa Lord Mayor wano takoze bulungi mpa nsonga ensonga ze nteeka ku mmeeza ne baganda obbaga nti nze era ne mukujja nali simusuubira kukola bulungi era byakoze bye nali nsuubira kubanga nze musuubira mumanyi nti muntu legislator oba member wa parliament mulungi naye eno yajja mu kifo kikyamu naye eno ekifo kiyajjamu kikyamu era bw'omukwata n'omuzza mu parliament ajja kuba omu ku bammemba ba parliament abasinga obulungi ate si yekka kati ne bw'ogenda mu National Unity Platform n'ojjayo omuntu gwe bayita Luwongoya Louis
n'omutwala mu parliament era oba ojja kuba ng'ofunye member wa parliament omutuufu omulungi agenda okuteeka parliament ku bunkenke okusinga omukuumira naye bw'omugamba nti muggyeeyo muleese ajje yeesimbe ku bwa meeya aba talina kyajja kukola kakati aba talina oba tolina kyokoze oba omusse oba nga addidde faaza n'omutwala mu muzikiti nti genda otandika okukola kutuba kyoba okoze. So buli muntu alina by'asobola okukola ne by'atasobola kukola. Waliwo abantu nga basobola okubeera mu byobufuzi nga bazimba bannabyabufuzi kati ng'ate y'okumukwata nti gwoba ogenda bwesimbewo ng'ate ye tasobola tobamanyi nti gye bali batunoonyeza obululu bangi nnyo ne batuzimba zinange mbalina eyewa naye nga yiba omuga nti weesimbewo ye nedda. Kati abantu nga Professor Apollo Nsibambi yali tasobola genda kunoonya kalulu yali takasobola kyokka nga y'omu ku ba prime minister abakyasinze okuba abalungi n'akola bulungi naye nga tasobola genda kunoonya kalulu kwegayirira akalulu ako takasobola. So kakati buli muntu tulina okumupulesinga waasaanidde era ekyo kyekituleetedde bino ebizibu byonna mu byobufuzi kubanga gweteebereza lumu yaleese ekiteeso naye terimu mu boogera bonna tewali akugamba nti namukubiddeko ku ssimu nenjogera naye terina ogu bavuma buvumi paka kuwulira bubi naye nga mu nkola eri sivo bw'owulira ekintu ekitakusanyusizza okuggyako ng'omuntu tosobola kumutuukirira naye olumu ne gw'otosobola kumutuukirira osobola okusindika kwezi ye n'agenda n'ayogera naye osobola okusindika Saddam n'agenda n'ayogera naye olumu n'awandikira aba FDC abo nga baakatandika okuyomba ne bagamba bannange mugende mufuneyo abantu abatali mu mmwe babatuuze mumalewo obutakkaanya nti abo abantu kuba bo bwe bajja tebalina gwe bawalana ku mmwe tewaliyo abayanyiiza munne mwe mwenyiizanyiiza dda naye ebyo tetubirowoozaako kwegamba tuli mu byobufuzi bye tuzimba ate nze okweraliikira kwange ffe generation eyaffe twandigambye nti efudde naye bino bye tuzimba kakati abaana baffe bye bakoppa generation eddako byekoppa generation ekoppa tetwagala kumanya tetwagala kuwulira tetwagala kukola bweti muvume kuwulira bubi kola bwoti eri ewa Museveni bye tukoppayo genda mubakuba embooko mubateeke wansi wa drone mubatwale mu makomera temubawoozesa ebyo bye tukoppa sayidi eyo bye tukoppa sayidi eno buli ayogera mu muvume oba kalidinaali oba mufuti oba katikkiro oba ani mu muvume kasamuba nga temukkaanya naye mumuyuzeyuze bwe muba mutuuse we mutuuse nga waali mukwate obucupa mubumukube ebyo byebiri sayidi eno eri waliyo bya mmundu waliyo bya miggo kakati generation eyo bwe wataabeewo bantu bakita raising above kwegamba ne bagendako waggulu ne batunula ebiri ewala ne batunulako ewala ne tuzimba ng'abo be baana be tuzimba tujja kutuuka ekiseera nga tugenze mu buyinza naye ng'abaana be twaleka eno abagenda okutwopoozinga bafaanana bwe batyo ekirivaamu tugenda kufuna wano ekiwa musaayi kitta bantu tugenda kufuna wano ekiriwa musaayi kubanga tugenda kufuna abasayidi zombi nga tewali awuliriza nga buli omu mukambwe muzibu ng'ekitutawulula bukambwe nti asinga obukambwe yajja okuwangula. So kakati abamu ku ffe abalowooza nti emyaka gigenze buvunaanyizibwa bwaffe ebintu ebimu bye twogera abanoonya obwa MP abanoonya obwa kansala nga bo kye banoonya bayinza okutandika okubimisinterpretinga oyo bamukoze bati eyo bamukoze bati omanye olumu nagendanga nembuuza abantu tibannange bwe mba njogeredde emyaka 3 nga byenjogera bibanyumira naye nga mwe temugulangayo n'ekikumi n'ekimu
lwaki mulowooza nti omulala bwenjogera bye mutaagala yaba yampadde ssente nebaga nti kakati nze mbadde mboogera gino gyonna emyaka kati nze munsabe ze mubadde mumpe okuboogerera emyaka nzibaddize ngendeyo mulala mpe ate waliwo ssente ati kyekugamba nti eyo blackmail gye bagikozesa olw'okuba nti ye bw'anaayogera ye anoonya kifo anoonya kaadi ffe tunoonya Uganda yankya tunoonya Uganda yankya okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi saakitandikawo nkibeeremu forever enkya buyinza n'okukya nga si kirimu era nze siyinza kugamba nti olw'okuba nakivuddemu kangende bakisattulule tekisoboka agamba atya nti basattulule ekibiina kisigalewo ekibiina ky'ozimba nga kyaggwanga olaba n'amaka ge wazimba gakulema okujjawo n'ogakwatako omanye olutalo olumanyi bagamba taata yagudde ddala wagizimba naye okugitunda tosobola bagamba yagudde ddala n'amateeka tegakuganya naye kakati g'ogamba nti ekibiina kye navuddemu kankijjewo tekisoboka olaba ebyobufuzi level President Museveni kwabituusizza ate naffe abali mu opposition ne tutandika kubizannya nga ye nga kiraga nti senga tufuna ssente ne tufuna emmundu n'obuyinza tuyinza okweyisa obubi okumusinga njagala nze tufune abantu abali soba abasobola okulowooza nti omuntu bw'aleeta ekirowoozo naawe ereeta kiteeke wano n'omulala ateeke wano mukubaganye ebirowoozo kakati bagamba nti lumu etteeka lyeyaleese nti Museveni ajja kugula abamemba b'opposition bawagire lead of opposition Museveni gwayagala si bwe bagambye kakati oli senga ababuuza nti mu kalulu akawedde nga balonda speaker opposition yasimbawo abantu bajja basse mu junganda yafuna obabulu 15 abopposition balonda ani bayinza okutubulya gwe balonda Anita Among lwaki tebalonda opposition baba gwe baagala ennyo abantu balina ebizibu byabwe kati ekyo kitegeeza nti babagula anti kakati kyebageza aboogera kino kyebagezaako okulaga ensi kubanga oli bwe mumugamba nti bwe bateekawo okulonda leader opposition Museveni ajja kugula bamemba b'opposition balonde leader of opposition gwayagala naye oli bw'ababuuza ati kwolanya bwe yeesimbawo baba wammeka okuwa olanya lwaki temwawa opposition yeesimbawo kubanga bwe muba mwagala nnyo opposition yabaweebwa twandirabe nti obululu bwa opposition buweddeyo bonna buubwo buweddeyo naye 10 Ssemujju yafuna ku Anita Amongo lwaki abaagala ennyo opposition lwaki tebaagenda ne bawa Ssemujju ne tumanya nti yafunye obululu 10 mu kamu ate nno kyotomanyi mu parliament omwo n'aba independents etteeka ligamba nti ba opposition okujja ng'okoze endagaano ne gavumenti eri mu buyinza ligamba ba opposition kati kitegeeza nti abantu ng'ebi bandiwadde opposition naye tebaamuwa kati essaawa zino baddidde abantu babalwanyisa olutalo baagala kututwalako ekifo kya leader of opposition lwaki temwamuwa akalulu nsibambi neyesimbawo kuba deputy speaker teyesimba netayebwa nga bw'ogenda mu mateeka n'onoonya ku bombi ani asinga obukugu ng'oyinza kuwaani ab'opposition obwawe babuwaani kati lwaki bagamba nti ono aleese ekiteeso gwe baaguze bo tebabagula abaaga baakalulu ate nga kali practical theological era ffe abapulezidenti b'ebibiina tulina okwetondera bannayuganda kubanga abalonzi baffe ab'ebibiina byaffe twabasindika kugenda mu palamenti nga baliko ku side opposition bwe batuuka ku sipiika balonda Anita Amongo kati Anita Amongo be batugamba abamulonda nti muli wanguzi bwabalemesezza naye nga be bamuwa akalulu kati bagamba abatamulonda tibanaye mujje mutuyambe Anita wuyo nzijukira zaake ne mukulu Bisekezi bamugwa ne mu kifuba ekkololo ng'amaze okuwangula akalulu exactly bannayuganda bagiweyo ebifaananyi ebyo balaba ani yagwa
Anita Amongo mu kifuba nga yakamala okuwangula akalulu ne bamujaganyizaako. Yes. Abo bamujaganyizaako kakati be bayita bannayuganda nti mujje mutuyambe. Ono omukyala afaana bwati ne bwati ne bwati be bayita bannayuganda okubagamba mujje mutuyambe lumu uno ekifo kyaffe eky'opposition yakitwala nga bo babaterawo ebifo nga babage nti ekifo ky'okulonda ku sipiika tekiriiko nti opposition yakyesimbako oba wa NRM mwenna mwesimbawo naye baasalawo misana tuku ng'ensi eraba bonna ne bagenda ne bawa Anita Amongo n'amala n'okuwangula ne bamugwa ne mu kifuba omu n'essente ze yafuna ne zimugwako mu toyireti. Ebyo nabyo mbiwulira. Izagwa mu toyireti omubaka omulala n'amusanga ng'aziyoolayoola. Ebyo nabyo mbiwulira. Aziteeke mu nsawo. Ebyo nabyo mbiwulira ate nga y'omu katimbu kubasinga okwogera okuvumirira Anita. Naye kakati nze ebyo bye ŋŋamba bannayuganda nti tuteekwa okukyusa obukulembeze bwe tuba tunaaleeta enkyukakyuka abantu bannayuganda ne bayamba. Otherwise bwe tunaaba nga tweyisa bwe tuti nga twagala kujjako oli ffe tujje chances are high titugiza okweyisa obyokusinga ye gwe tujjako. Emyezi gino gyonna emyaka 4 n'ekitundu tugimala tutya nga twevuma nga ye tumulese wali atunula nga tweyuzaayuza tumulese wali atunula. Tetulina kye tuteeseteese nti abange nti opposition katugiyite wano nti tugenda mu kalulu nti biki ebyetaaga okukyusa. Njagala osiibule. Nze njagala kusiibula nga ngamba nti wadde nga tuli mu opposition waliwo bye tusobola okukola nga tufunye ebifo ebyobuvunaanyizibwa nga batulonze. Gye natandikidde nti bwe baba bakulonze ku bwammeeya bw'ekitundu leka gamba nti gavumenti erimala kuvaako obeeko kyokola bwetalivaako kyokka ng'ate buli kiseera okomawo ne weesimbawo. Bwe baba bakulonze ku bwemupi leka kugamba nti nze siina kye ŋŋenda kukola mpaka gavumenti lwerivaako ng'ate mu gavumenti muweesimbidde. Abamu n'ebifo bye balimu gavumenti zibawa n'emmoroka ezibawerekera. Kakati bw'otunulira abakomishona ba paalamenti ba Honorable Mathias Mpuuga emmoroka batambuliramu za namba za gavumenti era bwe kiri balina n'abasirikale ababakuuma. Bw'otunulira Honorable Ssenyonyi ayina eri mu maaso ayina eri emabega n'eri wakati neetambuza emmere. Kakati abo tebayinza kutugamba nti tebajja kukola kubanga facilite zonna bakola ki bazirina. Tebayinza ga nti balindira gavumenti eveeko balyoke batukolere. So twagala abantu abajja nga basazeewo tugenda kwesimbirawo mu gavumenti eno gye tulwanyisa tebatuwa excuses nga balemeddwe okukola babeeko bye bakola.